ekisooka ne mwami Museveni akimanyi ntera okulira ng'ojerega mu Kyagulanyi teri yamulonda. Museveni teri yamulonda. Bweba waliyo yamulonda lwaki abaana ba Nuupu bonna babakwata. Twagala mukulu Museveni bino mukyabiyitanga eby'olubalaato. Wano tewali agenda kukkiriza Bwakabaka bwe mu Uganda. Gwenga gumbaka wa parliament atuula mu parliament ng'ojjeko ogamba Museveni agende kikyogasse ku bantu bo. Mpulira simanyi baleeta democracy mbuulirako kwabo bote gwe yatemula. Agwe sibo kyokoleke. Agenti weesimba. Ye parliament esoose. Nolino mugayidingo ono yinginia. Uje no parliament esoose. Gwe bano golira okubasomesanga nti sibo wano kasi owali ready ennyingi. Politics okulimba abantu. Obulimba buliwa. Obulimba bwe buli bubuno. Honorable Chichayogedde ky'obulimba. Byonna bya bulimba. Ko 13 tonyeza Osat Radio 4 ensonsoze ne 10 ka tonyeza Msambu Radio 7 eiraka lyabejikoro bomukama Kavalega nze Adam Kungu ndakika. Onovira kumuzinda. Kitono. Okay, seconds 10. Kitono. Nze banentegeza bana Uganda nti okulamentinga kukome. Kinkoze bulungi n'omukulu mbedde mpulyangabyo. Let us stop lamenting. Buli kaseera tunyonyola abantu eggwanga lino lyaffe era nze nja okutegeeza abantu nti essaawa eno ffe tetuliko essaawa eno kati twongera okunyweza abantu baffe nga tubabuulira era nga tukola ebyo bye baatuweera akalulu era bwenjogera kati manifesto yaffe ebisuubizo tujja kujjaawo wenjagala tujje Honorable Lutamaguze dakiika zo zizo 7 n'ekitundu wanjisewo mukulu omuwulidde omukulu muwulidde nnyo nga anzijukiza abasajja ba Museveni ababongoota. Museveni tasobola kubeera ne waliwo ekigambo mwami Museveni kyatera okwogera kinyiza nnyo naye ntero kyuliza atero gamba kati Uganda etandise okumpoomera. Bwawulira ebigambo by'abavubuka nga bano ba Engineer Sewava atulika mu bbanga n'aseka. Eggwanga lyo bwe limulimanya nti no tuli mu kabiga ne mulimanya nti n'abasajja bano eggwanga lyonna balisaanyizaawo. Ekisooka ne mwami Museveni akimanyi ntera okulira ng'ojerega mu Kyagulanyi teri yamulonda. Museveni teri yamulonda. Bweba waliyo yamulonda lwaki abaana ba Nuupu bonna babakwata. Ne babajjuza amakomera ne babakuba bambi obwana obuto bonna babutadde mu military court martial. Ne tubuuza omusajja yawo atubba akalulu ate n'abantu baffe nababasibe. Abalala batibwa mu ngeri etategera okwogera ko kunzijukiza ngo akasajja kalike bayitanga jjajja ichuli ndozo wali okamanyi ola kisajja abo tutubulidde abo position mbwa naye bwe nalaba embeera gye bamuyisaamu gye yafaamu ate muli yafiira ku mulembe gwawagira ogw'abasajja be Sewava ogw'abano basewava agenti wa twagambanga abantu anze sisobola kwenda osinga mwami Museveni ono akirinze nti mulonde sebo mukama wange nze akalulu kange ne bwe mba nkalonze sebo Engineer Sewava ngezaako kalaga mperekeddeko ku mugongo nti sisobola kweteekako kikolimo owulira sebo abeewaffe nze nagobako ne kujjajja wange sukaali ne mugamba kendi kusanga kakibe kipande mu nyumba bino bitisati bya kyembwe bagabe biriko omutwe gwa Museveni ne tukisanga mu nyumba batojja kusulamu anti ensi abagiwamba bwe batuwambako ensi ne tubongoota ate balonda wanga bamulondera wa tewali era kyova olaba naye ababukuumira ku biboozi bya lutalo buli kaseera talina kyabawa bikujjako ebiboozi by'olutalo sima betwalwana egiri n'omubuuza ani yakutuma olukiiko lwabatwala mu lutalo okutuwanya lwavaawo anti anti webamala okulonda kufaanana kutyawo lagira kwakulira okulonda omu ku batambuleko nga Lutamaguzi ku street golowooza bo tebakimanyi ti ennyumba zaabwe ziri Bulaaya golowooza bw'obalaba ng'obakyaziza nga batambula ne passport zaabwe obalowooza bazikuuma nti ewaabwe waliyo emmese naye akimanyi nti wekibalukira wonna tadda ne bw'aba alina kye yeerabidde ewaka taddayo kukikima addukira ku kanyonyi akaliwo n'akagamba oba onsuula Kenya oba Congo mu kibira nsuula eyo naye wano tewali security yange kakati eno embeera eriwo tubadde nga tukigamba abantu nga ba Engineer Sewava ti mwami Museveni abadde mugezi nnyo okulaba nti asiriwaza bannayuganda emyaka 4 ne boosuubira nti baasomako mbadde nga mbalaba baprofesa Makerere noga profesa ng'ate kati kiri opposite profesa balinga tulowooza nti banjawulo nti mu nsi erimu abasajja abasiriwazizza abantu ng'omulimu gwabwe siriwaza bannansi
bweti enzibu erina okutambula era balina okuteekera ebibozibozi mbu tukoze simanyi radio zizino koyogera mubuze empaayo ensi etaliimu radio nyingi gw'oli w'amawulire otambula nakulabako Ethiopia eyo ng'ogenze oba nawe kimanyi oli waayiso oba waayeso kubanga ogende wali olutalo sebo naawe ndi munnamawulire naawe ogende wali olutalo mukimanyi gwe bano gw'olina okubasomesanga nti sebo wano okasi wali radio enyingi radio ziri buli wamu kibona okasi we wali amasimu mbulira gwe ensi gy'oli otambuddeko n'olaba nti tebakola anti kakati kyenkugambye gino bagiyita social economic transformation tezirina kubeera static era ffe we tukompeyalinga ebbanja eritubangibwa nga Uganda n'ebikoleddwa tubuuza mukulu Museveni sente ozitaddewa zino kati almost tuyingidde 104 trillions abazungu baamubuuza paka ng'onnyonnyodde zino trillion 14 zakola ki naye yali azinnyonnyodde gombako wa parliament anti nze mubaka parliament ono abadde anyooma ng'agamba ffe tubongoota sebo ffe tuteeka accountability ne tubuuza omukulu nti bwe mwali muve mu nsiko eruwero mwajja na buveera nga bwe mukutte mulimu ga mubutusi zammwe n'engoye zammwe naye tulaba buli kiri mu ggwanga kyammwe tulaba buli kimu mwekwese mu bayindi mubana abayindi property zaabwe ng'ono omuyindi gwe mwawe ettaka ly'emulago lyonna tubabuuza nti abayindi abo tubayita tutya ate lwakuba nti tetunnabafunira lekica ya luzungu kuba abayindi abasinga tebawulira Luganda mangu ddala mwami Museveni ng'agenze kubanga Amini yabasasula ebiwandiiko gye biri e Lancaster Bungereza byonna Amini be yabasasulirako ne mukoma wano ne mwekobaana n'abasajja bano nti mukomewo mukiraiminge properties zonna Amini zabasasula omuyindi yenna agenda okubeera wano nga mwami Museveni agenze olina okusooka okuyingira ekkomera bakubuuze wakomawo kubba ensi yaffe tubuulire ebiwandiiko bibino bakusasula era ensonga lwaki olaba ffe ebintu ebimu tubikwata tusirika ne tuseka ne tugamba ono gwe bawadde ettaka lya National Referral Hospital ery'emulago ayiwa w'amakalina ng'omubuuza esente gyazijje zitategeerekeka yaani ono mbu waliwo omuyindi gwe baleese simanyi ne bamuwa tax holiday ne bamuwa n'ettaka ne bamuwa n'essente ne bamuwa n'amagye agamukuuma nti ate invesita bamukuuma batya n'emmundu z'SFC invesita neewunyisa alinga abasumba abakuumibwa SFC buli wa musumba osangawo SFC n'omugamba ate yezu wamutadde buli pasi chachi ya pasi tozanga WSFC ne mundu kajegere n'ogamba si wetuuse omusajja bwatuuse n'osiri waza abagobereranga Yezu kuba ffe twayingiranga sebo mu ekereziya era neffe mu bakatuli kitu kya kikuuma okusanga faaza akuumibwa ow'emmundu nsooka kubuuza mwatandise ddi okuumibwa ab'SFC naye omanyi lwaki Museveni buli pasita amuwadde omusirikale abasirikale ba SFC nga bakuuma na kajegere kati nga gwe w'amawulire wali badde okinoonyerezaako anti kakati buli omu ali ku bunkenke ne pasita asolooza mu ndiga ye agamba endiga eno eyinza okukyuka enkeera n'egamba ngifudde embuzi n'emutandika omukubirawo kati naye bamuwe emmundu ekinkoze obubi nti olemeddwa okulaba ebirungi tewali ebirungi byebiriwa kubanga ekirungi NRM kyetukoledde mukozi kyenkyebazaako ne engineer wa sewava kyalina okugira nti eyambye nnyo okusiriwaza bannansi ne golowooza nti ategeera ogenda okumuyitako nga kiwongole kiwedde mirimu kirerya ekyo kirungi gwali okirabyeko mu nsi abantu abataasoma ne basiriwaza abaasoma n'osanga nga badidde omubaka wa parliament nga minisita alina diguli 6 naye ng'omusajja ataweza na diguli 2 nga abatuuzizza wali eri bonna abafumba mbu simanyi tuli mu middle class tuli mu middle income status naye ng'omubuuza how kubanga wata middle class there is no way you can reach middle status nga ose middle class middle income tosobola gitukako ngose middle class yonna ogise otaddewo abantu the poor are so many and the rich are so few the too rich are so few esente zisaturatingira awa mu batono nnyo and are the same people looting everything eggwanga liri bubi ekyenkanidde anti tuli bubi naye ababongoota bangi kubanga nogenda noga banzirukireko mu bannamawulire n'obuuza munnamawulire nti owaayi ekigenda mu maaso okirabo Nolwekyo sebo mukama wange yadde okuba akalango nolwekyo sebo ng'okuba akalango njagala kugamba nti eggwanga liri bubi nnyo omubaka wa parliament okubeera mu parliament ng'afuna sente zafuna oba afuna mmotoka oba afuna allowance yenna ng'abantu abakulemberwa bali bubi
ng'abantu omuwabu w'iki t-shirt buli luvannyuma lwa myaka 5 Museveni abagabira ki t-shirt kya kyenvu ne5000 5000 ne ki t-shirt kya kyenvu ekiriko omutwe gwe kankujjukize kubanga kirabika toyagala kujjukira anze nzijukiza sigaana kuyiga pillars pira kyeki eza empaji NRM kweyimiridde ziri nnya ze ziriwa demokrasia ngali okwata abaana ba Nuupu n'obajjuza amakomera abala ne bafa mu ngeri tategerekeka negwe ebyo n'ogenda n'obyogererako mu nsi nga Somalia ng'abantu bali wali bafa kankujjukize kale tugende mu maaso demokrasia social economic transformation transformation kuki nga buli omu olaba ali ku kisenge baleta PDM eyambyani emyoga giyambyani bonna bagaggawale giyambyani so tandikira wamwe gyova kwaffe twabagamba nti ffe ng'abakulembeze tewali programu gye tutakubiriza muntu waffe kugyenyigiramu bwe nkusanga ku PDM gagenda wenyigiremu ku mwoga genda wenyigiremu bonna bagaggawale naye gwe obirabayo ngamba gwe ng'ow'amawulire ne basuubiza abavubuka tugenda kubajja mu bwavu mu Afrika yonna in fact kansoke kijja mu Afrika mu region yaffe Uganda yokka yerimu abasuubula abaddu mubayita ba medisi gwe abaana abagenda mu nsi z'Abawarabu wano mu Uganda kyekimu ne Rwanda n'obasanga nga bajjudde ku kisayi bagenda mu nsi z'Abawarabu abaana abava Kenya okugenda mu nsi z'Abawarabu be bali na wano mu Uganda oba Congo bwe ninnyonyi 3/4 baba bagenda mu kukola buli lunaku mu Uganda muvaamu abaana abatakka wansi wa 5 abagenda okukola obuddu naye ng'obuuza ne Rwanda weekiri nti Kenya weekiri nti Tanzania weekiri nti lwaki wano waawana abatufugawo abaana bonna bagenda mu buddu mu nsi z'Abawarabu n'olwekyo ssebo ng'oleeta omukulu w'NRM ono n'alibadde enkuba omulanga nga nabbi Ezeekeri gwe yakubira mu Bayudaaya n'akuba omulanga nga yambadde kutiya nti ensi yange esaanyeewo ne betwalirowoozeza nti balina amagezi okugitaasa tebagenda kugitaasa kubanga bonna baatunuulira kimu lubuto n'otunuulira abantu abaali badde bawabula omukulu ne bamugamba nti ku myaka egyo gyonna tukyalina kyoyongerako wabula okutta ekyo kati golooza sewava ye musanyufu bw'alaba nga Museveni yeremeza mu buyinza mu paka bw'alifa sewava olowooza musanyufu nti Museveni agamba mbu bw'avaawo alina kuleeta mutabani we mbw akola obwakabaka bwe wano muba n'okyabiraba ng'ebyolubalato naye singa eggwanga lino linaatandika okutabuka liringa nsiisira y'omukyalo gwe kinsanyusa obeerako eŋŋoma n'olaba ababeera mu busiisira akasiisira k'omukyalo bwe katandika okukwata omuliro ne baba kutenda okuguzikiriza kikutwalira ebbanga kakati bwe mugende nga mukuba mu ngalo muwaane mulage n'ebitaliiwo kubanga anti nkugambye bo balina okuzanyira ku bwongo kuba obongoota gwe obongota ne bannansi abalala wali kale ne bannamagye abalala batandika okugenda nga bakuba zi kampeni bannamagye batandike n'abalala okugenda nga bakuba zi kampeni olabe batabateeke mu makomera n'olwekyo kino nkikugamba twali badde ffe tetujja na ku leediyo wano nkugambye nze ndi mulwadde n'alisigaliddeyo ewaka naye buli wenkeera enkya n'entunula nga tetulina future ng'eggwanga bannansi nga babundabunda ebibanja byonna babibatutteko nga waliwo gavumenti sewava gy'awaana nga buli munansi gw'osanga ekibanja kye bakitwala nga bannansi tebakyasobola kufuna ddagala ataddewo obuntu bw'aleme kubba akole bamupinisa omusolo oba si ekyo bamugobawo ne twewola ssente nga n'omwana wo kungu gw'ogenda okuzaala ataliiwo nga weewola ssente naye bamubanja miliyoni 3.5 kati ye standi yaffe eyagundi erya public debt nti n'omwana wo gw'otannaba kuzaala bamubanja miliyoni 3.5 naye ng'olaba abantu bali mu bulamu obwekwejalabya sense bazifulumya eggwanga bagula amayumba e Dubai bagula amayumba mu Amerika ebyali badde biyamba bannansi tebiri focus twali badde ffe tuddayo eri naffe ne tusirika ne tugamba after all ndi mbaka wa parliament nange kangira netuli ko 13 tonyeza 3 radio 4 ensonso zine 10 ka tonyeza Msamvu radio 7 eiraka lyabejikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu mwebale abacha tugobera message bakiteka kuzira Msamvu mukaga 0M2505 Msamvu mukaga 0M2505 honorable Tamaguzi Semakula ne honorable engineer Joseph Sewava chechi kusiwa obwedda nkulaba olwanira omuzindalo kiki byayogedde bikusonsomodde no engineer nga mutufuze bubi katono nnyo nga mutufuze bubi nga mutukoze bubi bwowulira honorable Tamaguzi byakugamba omwavu nnyo
omugagga nnyo tebamanyi kyazikola mu ssente kiki nnyo engineer omanyi ekisookera ddala Honorable Tamaguzi ne ttiimu ye bo baagala buyinza omuntu obeera ku opposition you oppose everything Honorable Tamaguzi akimanyi bulungi nti mu kitundu kye gy'ava waliyo kati amazzi akimanyi nendako katosakola ekenjo information just Honorable Tamaguzi akimanyi ngenda kwongera medda chikenale obadde owayo Tamaguzi mpagwe information kaki talina mazzi ekimu ku bitundu byensinga okutegeera ennyo ye Nakaseke and era kyo njogera nnyo olumosi buli lunaku embeera ku muzindaluwa lwakuba kireka tebampulira abakulembeze babampulira nga amatu bateekamu pamba eŋŋoma mu Nakaseke Engineer Sawava bakyanywa amazzi n'ente ekidiba manye ebidiba ebiwe actually nange wembe eŋŋoma ngenda n'entutubika ekidomola mu kidaamu bwekiti ente nejja n'erinnya wano nepamamu mu luzzi neyonoona mu luzzi n'ojjamu wenyini weeyonoonye bwe ate ekinsanyusa nawe oli muwagizi w'enaale ebyo bye bibasaanira ogambye kyolebo obwo bwe bumu ku bubonero tusobola kuwuliriza bwogenda manyi Katonda yatuwadde siri muwagizi wa NRM ate ogwo nagwo musango Katonda yatuwadde ndi munnamawulire Katonda yatuwadde bw'ati nti bw'olina essimu yo Honorable olina essimu yo onyiga bunyizi Nakaseke achievements nyigaawo Nakaseke the main economic activity in the district of Nakaseke is farming which involves fishing in swamps, the rearing of cattle, goats and poultry. That is the main activity of Nakaseke people. And the production of crops such as coffee, maize, beans, bananas, cassava, pineapples. Honorable, siyo chikirira. Gwenga gumbaka wa parliament. Atuula mu parliament ngo jeko ku ogama Museveni agende. Chicho gasse ku bantu bo. Nenda ko. Bwajja wano kye natandiki. No, tugende mpola. Tugende mpola. Gwenga mbaka parliament because NRM kyasoko kuleta. The best achievement wajja wano democracy. Abantu bero mujjawa no lindako wajira mu democracy go wa Katonda yakusulawo kyogamba bakuzaalo ni member parliament it is because of democracy kagende okulonda kuveewo agati wesimbawo agati wesimbawo ye parliament esoose wesimbawo mu gayidingo no yinginia uje no parliament esoose ogamba babakalu wakanyamani Museveni wesimbawo naba NRM yes akachiko kebyokulonda kuga nti kabbakalo nekakulangirira nti owanguddwa tolabye bwe nkuga nti nawe oli w'enaale gwe tomanyi nti Museveni akalulu ke kayita mu kooti nga bye omuwadde dakika 7 gwe tomanyi nti Bobi Wine yawangula okulonda okuwedde Kyagulanyi Ssentamu bwenjogera mubiyingiramu soko okube kalamu no soko mukubeko naye akala but fe bimwe bitwagiza government eno twabuulira ebituufu wayinza okubalawo weaknesses naye weaknesses era ziva ku bantu okulonda abantu abakyamu nga bano Honorable Tamaguzi kubanga when you ask achievement ya NRM nga tugambye democracy nambemu we restored democracy abantu beeronderwa abantu gwe baagala Honorable Tamaguzi yesimbawo oba ne bawani namayanja lindako namayanja omusinkana Honorable Tamaguzi yesimbawo ne bawani namayanja bawani namayanja yali muwanika okay yasimbawo ne bawe sebo yes by that time namayanja Honorable yali muwanika wa NRM akwata sente yali asobola okusitula ebisawo byonna era yabikola kale nga bw'okyogedde naye ani akulangirira sebo bakulangirira mu kooti anti kyenkugambye anolidako damu kibuuzo kitono bakulangirira wa anti sebo nkugambye nange baali banzibanga Kyagulanyi nze akange nakakuuma bakulangirira wa akange nakakuuma sebo bw'omala okakuuma ani akalangirira akalulu akange eyabba obuwanguzi bwa Kyagulanyi yalangirira that means Kyagulanyi kyakuuma kake
kitegeeza gobaka ko akakuuma tewagaidinga Kyagulanyi wamala okulonda President Museveni n'okuuma akako akakyagulanyi ne bakabba ewuho. So therefore bwe tuba twogera ebigambo bino oyogera achievements obeera mbawulya mwogera. One, we restored democracy. That is why we have such people ababongofu nga Honorable Rutamaguzi. Honorable Rutamaguzi mubuuziza ogenze mu Google nenkusomera ti activities za Nakaseke district. Kulima, kuvuba, kulima mmere, okujjako nakulengerako lumu ng'oguze mmere ate mu district endala ng'ogitutte mu COVID. Okunonya no nalaba olitama tokwageje bamusobola nti ulija nze nima na kamputa nze kamu government ya gabe mmere mbisera bya COVID ya makoke. That means as a member of parliament, for information nangondo biyandisha kuto very good ekyo takiwulira ekyo tasobola kiwulira nze nkyogedde nemba jugiza tinakulabako ng'oleetedde abantu leero kitadde ku kifuula nnenge mbuna kijja mu disitulikiti ndala ng'atera bamazima nze kera nze naleetera ne mwami Museveni okwera okugaba amatooke n'agamba okugaba amatooke mu COVID mu treason ne tugamba omusajja abadde ki tuli wano tunyonnyola abantu abatuwuliriza ate radio ono radio eno ewulirizibwa abantu bangi ate gwe manager eyakasenga okudeployinga abantu nalabye n'ono omwana gwe waleese. So therefore and bina baby yeah namulese wano ku radio for kito. Therefore bwe tuba twogera eri abantu tuleke kuyitiriza ate kunoonya cheap popularity politics okulimba abantu obulimba bwe buli bubuno honorable kikyayogedde ekyobulimba byonna bya bulimba. Ekisooka tosobola kubeera ku radio nga wayita mu democracy n'ogamba ena nemuteyina kyekoze. Tosobola kubeera ku radio ng'ovuga n'ogenda e Nakaseke gwe kennyini n'otasanga bantu 50 basse. Ensi yonna ebeeramu instability. That is why budgets are passed for security. But as a member of parliament nga tonnajja ku radio kukola narratives lamentations, what have you done for the people of Nakaseke for their food? Enkuba etonnya Nakaseke enkuba ekutonnya Nakaseke si government yegireeta wabula banaaba government esati ndako abadde agala kwebaza government olw'enkuba no ngambye enkuba okutonnya gwe nga mubaka wa parliament government yeeta enkuba enkuba okutonnya government eno eri ya president Museveni eteekawo embeera kati bano babadde bokyamanda ewaabwe omuyiwa infact obaka parliament omu asinze okuprotectinga abonoona obutonde bw'ensi Rutamaguzi mwali. Why? Kubanga bakugambye nti Rutamaguzi ewaabwe Nakaseke balina swamps entobazi nnyingi tali mu kuvuga kataka kati essaawa zino no mbikubula biri ku record era olutuusa agambye bakwata abantu bange bandikoze bwe bati ate nga tugamba tukuuma obutonde kwa political prisoner no tukuuma obutonde bw'ensi ebyapu tubiriiyo benyini bebewamba atuwa amanya 10 Nakaseke bakutte no lindako gatonagenda njagala Honorable Rutamaguzi nga sibya bufuzi tuweeyo abannya 5 otugambe Nakaseke lindako ndi kwa guidelines Nakaseke bakutte sava muzikulu wa Lubereto asola ku kyalo bwati chairman yono tuwe apart from using tebakyayina kye batugamba no toja bituwa kanzije kadon olemedde ku kika ky'emmere kyekimu buli kiseera toddingana mbeera y'emu Woomero Minute Maid Refresh ajjudde ebirungo okukyamula buli kijjulo anti obudde bw'okulya buba bwa ssanyu ng'olina akaweweeza n'olwekyo mu biseera ebyo eby'essanyu jjuza ebyokunywa bya Minute Maid ebiwoomu ebijjudde ebirungo omuli ebya mango, apple ne orange. Minute Maid filled with life. Munnange Richard webaleka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya capati eziwooma bwe ziti mampeeyo capati endala ntwalireko n'abeeka munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde capati n'akawunga byokka bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe gwe tonnawulira ku kawunga ate n'eŋŋano empya eyitibwa spring flour ajjira mu ŋŋano n'obuwunga muyonjo ate ng'awooma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ŋŋano
okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group. Obulamu obulungi butandika n'abo abalengerera ewala oba okulambula mu nsi z'e Bulaaya. Mugisha and Tours and Travel etuusa okutuukiriza ekirooto kyo gw'omuzadde ayagaliza omwana w'okusomerako e Bulaaya. Tukukolera ku ya students visa mu nsi nga Canada, America, Germany, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe ayagala okulambulako n'omwagalwa wo mu honeymoon oba n'abafamireyo mu bifo eby'omulembe mu nsi ez'enjawulo. Tukukolera kalonda yenna ow'okutambula gwe yali ammiddwako visa. Mugisha and Tours and Travel kyekyokuddibwamu kyo. Ate gwe atuuse e Bulaaya nga wandyagadde okusigalayo nga weenogera ku nsimbi. Mugisha and Tours and Travel ekuluŋŋamya ku makubo amatuufu g'oyitamu okufuna work permit saako n'obutuuze. Ate gwe ayagala okulira ssente zo e Uganda bakuyamba okulambuza ebifo eby'enjawulo n'okubookingira woteeri w'onoosula. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ku Kalungu Building, Kampala Road, leve eyokuna ekisenge nnamba emu okuliraana Mapeera Building, oba kuba essimu 0758 779 183. Tosubwa emiranye ekyasinzeeyo mu mpaka za Star Times UPL live ng'era ziri ku Star Times kwokka anti teri kuzikiza. Kulwokutaano nga 23 omwezi guno gwa February, KCCA FC egenda kuba edduuka n'Ekitala FC ku ssaawa emu ey'akawungezi ku Fafa TV live. Ate olw'okulwa mukaaga nga 24 omwezi guno gw'okubiri ku ssaawa 10 esivira Jogo Salongo ejja kuba edduuka ne Vipers SC live ku Sanyuka Prime. Sasulira Star Times y'olwaleero onyumirwa emipiira gyonna egya Star Times Uganda Premier League live ku TV yo. Our league, go for it. Ku 13 tonyeza Usatu Radio 4 ensonso n'ekikumi ka tonyeza Musam Radio 7 eiraka yabajikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu messages eita kuzira Musam mukaga 0 Honorable Tamaguzo. Kakati mbadde ku nsonga endala. Mbadde nga tugenda ku nsonga endala nga manyiti ogenda kuba kalango nti ebigambo bya sewa basi byaffe nga ledi eno naye sebo kulabyo bibuuse. Kakati njja kakuba mu maaso. Tusobola kakuba. Kakati ekisooka kye mulina okumanya nti eggwanga liri matigga. Ensi Uganda eri matigga. Naye tugenda kubeera mu biseera nga boolaba enkima nga ziraba ekibira nga kikutte ne zitandika okucelebratinga nti just look on fire ne zitamanya nti fire is surroundings. Ebiro bye tulimu tebirina kuba muntu musanyufu. Ffenna singa twambala n'amakutiya, singa tutambula tweraliikirira, buli omu nga yebuuza kyekiddako. Bw'olaba nga abantu bali mu buyinza nga bakugamba mbu simayi bukwate bunyweze bulemere, ate bw'obulemera leeta ow'oluganda lwe yalina ofuga. Twagala mukulu Museveni bino mukyabiyitanga eby'olubalaato. Wano tewali agenda kukkiriza bwakabaka bwe mu Uganda. Bino bemwogera mbu simayi baleeta demokrasi bamugjawo eyo bamusuubulawa. Demokrasi bamusuubulawa. Mpulira simayi baleeta demokrasi mbuulirako kwabo Obote gwe yatemula. Agwe sebo kyokoleke. Nkubali mukulu basewa bagenda ne balimbalima. Bwe baali bayeekera Obote mpaako ku bomu famire y'omuntu omu ku Obote gwe yatta. Golowooza Obote alinga talaba nti Museveni ali mu nsika yeekera mpaayo ow'oluganda lwe yajja n'atemula. Oba gwalaba nti Obote aguze ebimotoka bya tiyagasi abitadde wali alondoola gundi era yamanya n'agamba nti ensi tugiryako makoola. Kati gavumenti y'abasewava Mwami Museveni abadde wa mukisa nnyo. Abaganda bagamba nti ensi tugiryako makoola. Naye Museveni agiridde n'emirandira. Museveni alidde amakoola g'ensi eno n'emirandira n'agirya. Kati mwe muli amukuba bukubi mu ngalo. Bwe mulaba kati ebiseera bijja kutuuka nga mutwegomba nga temusobola na kutulaba. All right, well, Honorable Lutamaguzo. Esebo. No. Esaawa zino bugamba nti bajja kwegomba. Kuli tuli mu gavumenti. Gavumenti erina amasiga ameka. Gavumenti erina amasiga ameka. Weebale nnyo. Eggwanga oli mu parliament. Abantu ogenda bagamba kinga omutitimbi gwa ssente omuyi w'omusolo zaakuwa kuba kujjanjaba. Lidako oli mulwadde kati.
government yenzijanjaba yes mwiwa musolo the government of the people for the people lindako emotoka jovu mwiwa musolo lindako security anti bakuwa security eriwa security bombaka permit inopande security eriwa nabo oli wano kati ku radio waliwo security kumu ewo bino is it a fact of habit bombaka parliament afuna sente babalenyo kati engibya wefugwandikao nja kuwa obudde bagenda kuwa obudde era nange kuliriza nawe gumiikiriza wani kakati mbadde mugamba ebe bagenda ne bagamba abantu mbombaka parliament bamuwa sente z'amasuuti nagende wa speaker ne mugayi sente batugambe basewa vambwe eno bakwe milioni 5 ez'esuuti nangamba onodda kwabo ojja kusemba kakati njagala kugamba sebo mukama wange nze government bwe mba nkugamba ukisanyusizo yogedde nti government ekolebwa amasiga ameka asatu eryange mwentule erya parliament eri executive ne erya judiciary kati nze ali mu government nkugambye nti yagwadda ate gwali ebweru okubanduulu mbuweeri zali mu government yagwadda atali mu government kati ate nze nkubuulira nze kati nkuma state nyaba agumiikirizeko awandike mwepeni n'olupapula kati nkugambye nzo ali mu government nkugambye nti eno yagwadda lwakuba nti bannansi nabo beebuuza kiki ekiddako n'ekirala kyembadde njagala okugamba bino bwe bajjanga ne bakugamba mbusiba gavumenti yaleeta demokrasi yamujjawa mpaayo olinayo omuntu omugomanyi Obote gwe yatta ku bano bowagira mu famire zaabwe nti Obote yalumba gundi n'abateeka mu court martial ng'abantu baabwe. Well, Honorable Lutamaguzi, tugenda mu 2026 tulaba bigenda maaso bina byobufuzi waliwo okusika omugwa mu FDC ewamwe mu deputy bikyategereka bulungi lulumali eno mawali eri gwesimanyoli munupu ekiri eyo kifumba mutuku ebiri e Masako biraba teri kifumba mutuku eri jeno MK ne PLU no bazze twagala bukulembeze ekyo tekiriyo pira ekina kya pirawo kunete kateka bakita PLU kati jajja wange muganda pie ebyo byogera bya luzungu ekibiina ky'ababbala mu bakita pirao pate okimanyi kitegeeza kisinde anti ekisinde kya pirao PLU anti kati oyogera luzungu tuli mu Luganda siboleka kwogera bya luzungu pirao ekibiina kya pirao ekisinde kya pirao kati kyebaleseri Patriotic League. Which patriotic? These are patriots. Yawa bobalaba olabakali patriotic. Omaye kika patriotic kyekitegeeza. Ebintu bino mu bikyusengamu. Patriotic ni what? Kati ebyo era nsanyusizo okuleeta egundi ego omulamu ogwo. Munupu tewaliwo kati abagakona. They are just some small elements. No, Namayanja wanda muliro Masaka. Namayanja is a very disciplined woman. Mayor. Namayanja tomogera ngana at least oyo mayor we Masaka mumanyi. She's one of the most disciplined politicians. Anti kati nkugambye, they are pockets of individuals. Pockets wezibeerawo zibeeranga bolaba bobera n'ekiralo kyente. Bolaba oba mulimu ente bbiri ezeetomera ng'ogamba ekiralo kikutte omuliro ente zeetomeregana. They are there. Naye kino tekireta the Aramis bagala basuza mugati mubadde mugati mujja mugenda kwata mu bukulembeze ba Aramis Balam Dr. Balam ne banne bazene Dr. Balam naye akimanyi kyebaliko kya lufumo naye akimanyi kupirawo naye kyebo ngontwala nti ajinga kakuli amazima kati kyembadde njagala okugamba nti kuno kwonna kwolaba okufuweeta omuliro ekiri mu nuupu ebyo biri state inspired ebiteeka mu ssente mubalage mu nuupu waliyo olutalo lw'amaanyi ze nakugamba nti Kyagulanyi gy'alaga alabayo nnyo tubadde mu politics wa bulingi okumala ebbanga ddene naye buli wookwata wano empeesa takunyega ng'akugamba nti nkulengera gy'olaga kati bino byowulira ekiri mu nuupu abamukumwe bagundi bannamawulire era nuupu naye ng'ate mulaba nuupu eringa omuntu atudde mu baasi wali otuddeko mu baasi ng'ogenda eŋŋoma yamuveeresole wasanga mwali baana bato temwasangawo baasi gavumenti ze zaali zaateekawo eza UTC bano baazigabana embuto ennene z'olaba ezo oba otudde mu baasi ng'ogenda Nakaseke ng'oli kundabirwamu olaba emiti gidduka emisinde
nga jidde mabega ng'ovena Kaseke n'ogamba nti emiti gidduka emisinde jidde eno gye tuva naye ng'oli akuga nti nedda oyo sayansi kakati nabana abakuba nuupu bagezaako kuba FDC bagiyingiddemu gundi bagiyingiddemu bagga bali unstoppable bagala bukulembeze era General Muhoozi bagaye leader wa generational leader sawa yonna akwata ekintu kakati General Muhoozi obaze oba musigadde wa obataze oyo tatuwa replace nights ekisooka alina okukimanya nti Uganda si busika era bwafuga eggwanga nze making ebigambo byange olwaleero singa bukeera enkya nga Muhoozi yafuga nze nfuluma Uganda munaye nze sosobola fugibwa muntu atyo nkiddamu ssebo gwe singa bootafiire tafiire wawulidde kyagamba awanda muliro muliro guliwa mwe lwaki okwogera amazima ge muyite okuwanda omuliro kati naawe olimu olw'emuka nkulaba olimu olwa piraawo olw'ekibiina kya piraawo anti nkugambye muliro gwe guliwa when will you ever credit ebigambo by'abantu reality into spitting fire General MK ng'omuntu siminako buzibu exactly ng'omuntu naye aleke kuridinga ku achievement za kitaawe anti nkugambye Uganda si Bwakabaka kakati mwe okuddawo ne babalowoozesa nti waliwo omukulu bamuyita Museveni yakoze obwakabaka ewa nkugambye walifuuka president wano ffe nga tufuluma eggwanga ng'afuganga mmwe mbunze ndi wano omusajja ngaze mbulutamaguzi mbu waliwo ekibiina kya piraawo mbu kirimu omukulembeze ye Muhoozi omuwabuzi bwe ye Balamu mbu Balamu yakeera ku makya Dr. Balamu yakeera ku makya n'afuna ekirooto mbu Muhoozi ajja afuga eggwanga kati njagala kubuulira ezo emboozi tubeera nazo ebbali gwomanyi kye bayita eggwanga omanyi kye bayita siteegi mpaayo olutalo kiro yali alwanye emboozi ani yamutuma okuduumira ebyo biveeko wabadde mu lutalo Ethiopia wabadde gw'oduumirayo engeri asawava Honorable Kayindo Tafiire ng'awanda muliro tawanda gamba ng'ayogera okusookera ddala tayagala General Muhoozi okusookera ddala nga bwe nabagamba wano luli kozira omusabutano biri kikumunya engeri akasitamaliza bwati nga nkufuna nga bwe nabagamba luli NRM bannayuganda bawa President Museveni bannayuganda bamuwa emyaka 5 wetwogerera kati twakatambuzaako emyaka 2.5 era njala kutegeeza bannayuganda nti General Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni ye president w'eggwanga lino ekyo kimu ekyokubiri General Tafiire n'abalabe boogera ebyo byabwe tetunnatuuka ku tayimu eyo bye boogera byonna byabwe tiimu zonna abanoonya obululu abagamba ono amasannyalaze ga Yoweri Kaguta Museveni kwegali ekyo kankiddemu amasannyalaze aga General Yoweri Kaguta Museveni kwegali era gakyaliko paka 2026 era gegenda kubaako Captain Mike Mukolomumanyi ebyo byayogera bibye amyuka sente amyuka mwami Museveni yes amyuka mwami Museveni mu NRM such people like abantu bangate bakomba kama bantu Captain Mike Mukula andi uliriza abo bakama yabulira ngati General MK ye answer Captain Mike Mukula tolowooza nti oli off guard oli mukamawo mu kibiina Captain is mukama is your boss in the party yagambye nti wano I if General Yoweri Kaguta Museveni retires now I will support MK but now I am team Yoweri Kaguta Museveni paka kubanga and Captain Mike Mukula they should even resign their positions because a member of SEC to come out now and you say that this one is and yet you are a member of SEC you have been obadde ku steering kiringa kino kankigereze ne moto kondo jabadde agezaako nalaba minister basoba mukaaga enaggulu ba minister those are self-seekers. No, you can't go. Nze nze mpuliriza ebyange. Tonteka maanyi. Mpuliriza byenjogera. Amaze njogera byange. Omusajja ono mumanyi Haruna Kasolo yaliyo. Oyo ayina nakukubwa miggo. No. Listen, you nako.
president w'eggwanga minister tumwebaze Frank yaliyo honorable Kabya Baluku n'abayo okubeera nange naliyo okubeerayo linda ko n'abeerayo. These are very powerful. Linda ko njagala ompulirize bulungi. Njagala ompulirize. You can't call them self-seekers. Self-seekers. Give me time because I'm not talking now. You are talking. Self-seekers. But you are talking now. What should I say? Give me 3 minutes and I'll explain that. General Muhoozi Kainerugaba is my friend. But people, waliwo abantu abamwetoolodde awo abawujja obunyama abamudiverting. First of all, he's a senior presidential advisor. Senior. Two, in fact, standby generator, that is okay. But now, we don't need it anywhere now. The standby generator. Tetujeetaaga kati saawa eno. Kubanga ekisooka bonna bali mu mmotoka evugibwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kati gwe tosobola kuŋŋa nti oli minisita wa microfinance. Pulezidenti yakujja mu nsokoso wansi nga tomanyi na kwambala ngatto. No, tosobola No. These are clear words. Make your point. President yakulonda nagamba jangu owereze onyambe oyambe abantu bange obajje mu bwavu. Gwe ssaawa zino n'osituka nga sente z'abantu ozimaze n'ozibba. Toyambye president oli mu minister mulamba n'otuuka n'otuuza abantu n'obagamba bannamasaka nti ebitulemye gavumenti Muhoozi yagenda obikola. Waliwo akayimba kabasudde bakayita Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa nakawulizaako ewa jjajja wange bamuyita Luberetu. Akayimba kagamba Mukyala Mugerwa basudde yamukwana. Kati Mukyala Mugerwa n'agamba kanzite bba wange ono tweganze bulungi. Basudde n'abuuza watidde Mugerwa yakujja mu bazadde boyinamu n'abaana yakujja mu bazadde ate olwonze abantu benzikiririzaamu abawagira MK genuinely balinga basatu Kabanda Balamu ne Kungu. No. Abantu bali basatu abawagira MK genuinely essaawa eno bakubuulire MK mwennyini ogambye Dr. Balamu adulia MK mwennyini obi wange MK mwennyini yewagira ne Balamu ne Kabanda abo basatu abasigadde bonna beba Mukyala Mugerwa Baluta Maguzi era kino njala bategeeza bannayuganda kanzigalewo sebo okusookera ddala njagala sigenda kutegeeza bannayuganda nti Madam Jenny Balechi State House Controller abantu already kati industrial hubs twataddewo emirimu abantu batandika okugenda bewandiise basabe applications ku hubs zonna essira tugenda diteeka nnyo lindako eno bibayamba essira tugenda diteeka nnyo kusiringa abavubuka era nzawulo okutegeeza bannayuganda abaka ba parliament mwagire nnyo controller ku nsonga ya skilling bagwe mulama gwe tulina nze mu dakiika yange emu omusajja asembyeyo akubye essimu ansanyusiza nnyo Uganda tefuukangako bwakabaka ono gwe muyita standby generator oyo agenda kufuuka standby batule nga ne bw'omuteekako omanyi standby batule bayanjawulo ku standby generator gye mugira amalala gonna musobola okugakola ebyo byempulira mwogera naye kisinza okunsanyusa mbulidde omusajja we Nakasongola ng'ayogera teri mu nsi mu Uganda abantu basinga kubonaabona nga be Nakasongola okujjako ng'oli Kampala abantu b'e Bunyoro bababbako ettaka eyo yonna ewagenda okuyita amafuta compensation eganye okubeerawo era kyembasaba nti there are people who live after us kyembasaba buli omu atandika okukola sebo mukaye kensembyayo bw'oba oli mu kyalo beerako nekyokola bw'oba oli mu kyalo beerako kyokola nze ng'omubaka wa parliament bw'oba onsanze mu biseera byange nkola ekikulaga nti naawe beerako kyokola n'ekyokubiri bino ebibozibozi bye bajja babalimbalimba mbu kimanyi mbu Museveni bw'aba taliwo Uganda ekoma mbu omwezi tegujja kuddamu kwaka temujja kuddayo kulaba ku njuba temujja kuddayo kulaba ku musana abo basezi be tutunulira basewava omusezi sewava bw'oba owulira ebigambo bye bayogera sebeera nkusaba kuba kadisikire yima nga twakamala